Ya basebo ne bannyabo tuli ku rehearsals za ankoloni. Jjukira alinayo ekivvulu nga ennaku z'omwezi 8 kigenda kubeera ku Serena ku Women's Day. So olunaku lwaleero tuli mu rehearsals era nkuleetedde ku kimu ku bimu ku bibaddeyo. Nsuubira ogenda kuba ng'obyagala ate ekijja okusingako kyetegekere ng'ennaku z'omwezi 8 ku Women's Day mu kivvulu ankoloni kye yatuumye Old is Gold. So Uncle Ronald Mayinja abeetegekedde ng'ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu 8th March Women's Day mujje mwenna tube nga tumuwagira okuyingira emitwalo 10 then ne tables emiliyoni 3 muggweyo mwenna mujje tube nga tuwagira Uncle Ronald Mayinja kankuwe ku kibadde mu rehearsals ate tutambule empola. Sabo Mr. Mayinja tukusuubire nawe okwambala ku suuti z'abavubuka ezimasaamasa eziringa disco light. Ejja nawe limuleeta. Tombuza costumes zange abantu bajja balabye costuming gwe olabyeko nga tufusinze guitars n'adungu tunula ku madinda wano gitozo ziraba kyokka enadungu gali madinda endingi ziraba namunjoloba zonna zivuddeyo bw'omanya kigenda okubaawo kigenda kuba kikabu ogamba nti engoye baazitungidde London jangu olabe Katte no bigamba kabalala kubokole mugonzikiriza banziko Zekugamba linda ali ekiseera Katanga walifisa bafisa batuye Zekugamba linda ali ekiseera Katanga waliwola n'abola n'abatuye Zekugamba linda ali ekiseera Katanga walifisa bafisa abateganya okwenabbira zibulukuse mukama yeebale ebigezo bibadde bizibu ekuba katonda mmaze obiyita ofuna obuzibu owulira bino owulira biri ebaza ebyewo webale Katonda olina otubuuka abakunyoga baleke Zekugamba linda wali ekiseera Katonda waliriza abafisa batuwe Zekugamba linda wali ekiseera Katonda waliwola n'abawala n'abatuwe Zekugamba linda wali ekiseera Waliriza abafisa batuwe
Kirungi program egenda tambula bulungi omuyimbi mu budde mwennyini saawa emu ng'ali ku stage ekintu kyatandise dda okwedomola. Twalabye abantu bangi abakola rehearsals tetubasuubira kuzibikira muyimbi waffe tuuka leeti. Buli kintu kyonna kasitonda abawo kibeera programmed bulungi nnyo. Sebeera mu show ate nebeeramu okutagala. Kugenda kuba kudigida kuyimba buli majja kuba ng'adigida bulungi ate mu budde byomaddeyo ng'anyumiddwa kiyazza okulaba. Kaki k'omuteereddemu ak'enjawulo abantu ke baba beesunga abagenda okujja okulaba show eyo ng'oli ku mpewo za Bukedde TV? Tuyina fusion nnyingi ze tukoze ka tuyinamu bakika tuyinamu ba dancers ab'enjawulo ate ne Mayinja yennyini temulaba nko ng'amasamasa agenda kuvaamu eddoboozi eri masamasa mugenda kuliira basa agenda kutemagana koro ng'atemagana tubaaniriza nnyo ennaku z'omwezi 8 Serena Hotel. Jangu abagula tebo mwanguyeko antu kiyingiddemu kigenda kuba kyamaanyi. Kama bamukisa Mayinja obugambo obusembayo eri abawagizi bo. Actually mbayita bwisi kujja ku Serena nga 8 kino ekisheno egenda kuba ya byafaayo kirizo bagaana mwami Kadwisia kakati ono ye mukulu this is Chika Mr. Kaddu. Mr. Kaddu. I am Kaddu. Chika. Power. Mr. Kaddu. Nyabo. Kyanjawulo ki kyotadde mu show ya mukulu Mayinja? Kabuza ko kawomu nnyo. First of all abamanyi obulungi nze byanjawulo. Kati automatically nga sinaba na kwogera kyanjawulo kiri special kastonda banga nyimiridde mu Mayinja ebanjawulo. Kinjagala okugamba abantu bonna nti for a long time music to some extent abadde alina kapozi ke nga atwala break. Mayinja has decided mu mutima mulungi n'obumalirivu bwonna to professionalize and come back and give music a rise from the dead. So buli kintu kyonna about Mayinja is new. So it's a new makeover ku Mayinja and music. We are doing it for him and he's doing it for the world. So everything about the show is new. Buli kimu kigenda kuba kipya. Yep. Okutandikira ku ki? Ku sound, okutandikira ku production, okutandika ku the costuming, details ezo ze mwalabanga Mayinja tafaako nga tannaba kubeera golden. Kati ali golden ebyaddala. Everything is going to be gold. Everything is new. The choreography, costumes, the sound, ebivuga bye nyini n'abakubi. Gwe waba wali omumanyiddewa kuluna atazze mulala nnyo kuba obumalirivu bulalamu.